omulungi ebazibwe ndi musanyufu okubawuliza amanya gange nze Favour Senfuma njagala okwebaza Katonda olw'ekisa kyatuwadde ng'obuweereza bw'omuntu w'omunda era njagala n'okwebaza nnyo Mukama olw'obukulembeze obw'omusumba waffe Dr. Lubwama Joseph Serumaga. Njagala okubaaniriza ku kifo kino kye tuyita ettaka lyaffe oba ekifo amatendo mwe tugenda okuba nga tuzimba ekkanisa yaffe Cathedral gaggadde. Ekibangiriza kino kyonna kye mulaba wano kye kifo Mukama kye yatuwa nga we tugenda okuteeka ekkanisa empya. Abangi mbadde mulya twogera tuzimbe kaka tuzimbe twavuddewo tusimbudde tugenda kutandika era tutandika ku Saturday eno naye wa we tugenda okuteeka Cathedral tugenda giteeka wano. Emyaka mingi United Christian Center gyemaze nga weeri yatandika mu 1993 stole bagituwa ku UCC 25 naye we tubadde tulina ekkanisa omulabirize yawumula we yatuleka ekkanisa eyo etuuza abantu 8 mu bunene bwayo nga tetutudde bya COVID naye era nawo twali tetujjaawo ate abagoberera obuweereza bw'omuntu w'omunda mumanyi nga tukola enkuŋŋaana zaffe ne mujja mu bungi kati twebaza Katonda nti ku mulundi guno ekifo kino twevuddemu era omwami n'agenda bannyonnyola ebisingawo naye twevuddemu ne twesonda ne twekemba tuzimbe ekkanisa oba Cathedral giyite tempe nyumba ya Mukama ffenna we tusobola okujja ne tujja ne tuggweramu. Ekifo kino kinene nga we mukiraba kikubisaamu ekkanisa we tubadde tuli emirundi ng'etaano oba 6 naye kati ebyo ebipimo byono ono mwami ye chairman wa tuzimbe atukoze bulungi we tuogerera twakasonda sente meka tuli mu milioni nga 8 tonnaba nakweyanjula weyanjule tugende maaso neyanze Luondo Johnson Lubega kwekisa kya Katonda nze chairperson wa tuzimbe emabega wange nkolera n'akakiiko kaneneko kakiiko kaliko abasumba kaliko bayinginiya kaliko tukola bangi naye nga kiki kye tukola basically kitutwalidde omwaka mulamba nga n'omulabirizi tannawummula nga tutaddeko emikono okutandika okuzimba mu kifo kino. Ekifo kino nga we mukiraba kinene bulijjo kye tuyita ttaka lyaffe nga ttaka lyaffe twakigula omugaso kuzimbako kkanisa kuzimbako church ennene n'asobola okujyamu abantu abasingako kubali mu church. Wali kiri ekifo kibadde kitoniye tuteekawo tents tuteekawo n'ebirala naye kati nga bwe mulaba neeno tubadde tuteekayo tent nga overflow gyejja gye tuteeka TV bakole ki abantu naye kati ekifo kino kyonna tumaze okipulaninga bamaze okutwapuruvinga tugenda kuteekawo mami nga wagise Cathedral kinyumidde nnyo Cathedral kwa ekintu kiba kine wano tugenda kuteekawo Cathedral we tugenda okusinziza n'okutendereza Katonda waffe. Kati tuzimbe nga kiyamani wa tuzimbe sinze ngendo kuzimba oba nakachiko banema naye fenna tugenda kuzimba nze naawe yensonga lwaki twagamba tu buli omwaleeta omuti tulonkinga olunaku olwonga 3 okuvanga 3 bagenda gizimbira emyezi 4 mu myezi egyena tuyina sente ze twagala okubeera nti kubanga bacontractor bamala okikwatako okukijjako nga kiwedde kimaze okugwa. So kanisa yaffe tugenda gizimba kuno ejja kutuuza abantu kumpi 5 or 6 times ababadde batula mu church mukiraba ekifo kigazi bulungi okuva n'okutuukira watujja kusitulawo abantu nga 15,000 abantu nga 15,000 kati tubayita mikwano mujje abalina omutima abaagala Katonda abaagala okuzimbira Katonda ennyumba mujje tukwataganyize wamu tuzimbire wamu Mukama abampeera omukisa. Waliwo abantu ababeera nga bo batufollowinga ku social media platforms bantu mwe muli eyo mwe mutufuna bulungi nnyo ku mitimbagano naye ffe abali wano twetaaga shelter ate nammwe lunaku lumojja kujja so njagala okukubiriza abantu mwenna abatugoberera ku social media platforms mukomeewo
ate oba wawaayo era ogenda kuddamu oweeyo paka we tunaalaba nga tuzimbe kati tuli wano tubagamba tugenda kuyingira nga tukola ate grand opening. So beginning Saturday ennaku z'omwezi nga 3 tugenda kubanga tutandika. Njagala okuwola abantu mwenna nga obuweereza bwa United Christian Center bwali bukuwadde ku mukisa nga wali osabiddeko ku UCC oba kale katugambe ebiseera biri ebikadde omusumba Stephen Senfuma yali akuweerezaako yajjako ewamwe yakuwa ku mukisa. Bantu mwe mwenna tubayita mujje tukolere wamu tukole omulimu gwa Mukama. Ekanisa eno emyezi 4 kitegeeza ki December Inaman Conference tugenda kubeera mu Cathedral mu Inaman Conference December omwaka guno wabadde abeera mu tenti nti ate semberako wali nti ate tenti eyise nti ate amazzi gago tugenda kubeera wano kanisa ewedde. Mukama abatuweera omukisa mwenna Mukama abawenyennyini ddala n'okukolagana wamu naffe tuzimbe kanisa. Amiina. Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Moyo mamira, mamira, moyo mamira. My name is Favor Senfuma. Shalom to all of you. I want to congratulate you for having finished the prayer and fasting. Now, on the 30th of this month, Saturday, we shall be concluding our prayer and fasting. We shall have a covering service. Endeavor to attend. Please come. It is going to be glorious. On the same day, we are going to do groundbreaking as we are going to begin building our church, our chapel, TUZIMBE Tusimbude. On 30th, we shall be groundbreaking. You're all welcome. Shalom to you. Don't miss. Here on Mount Zion, the Lord Almighty will prepare a banquet for all the nations of the world. He will wipe away the tears from everyone's eyes and take away the disgrace His people have suffered throughout the world. Ebigambo bya Mukama byewa gospel promoter Blessed Charles okutegeka ekijjulo ky'okusinza omutima gwa taata the Heart Worship Banquet. Obadde ng'osubwa ekijjulo kino kale tukomyewo ewaka mu banquet ye-13 season ey'okutaano ku UCC Kasubi. Tugenda kusinza ekigenda ewala ku lw'omukaaga lwonna okuva ku makya okutuuka akawungeezi ng'ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'omunaana. Teekateeka omutima gwo nanti Katonda abeera mu masekkati gaffe era ekisa kibeerawo. Okuyingira kwa bwereere asobola okuwagira omulimu guno ekisa kikumale. Worship Banquet ebeera live ku mitimbagano gyonna ekya YouTube, Facebook, noonya Blessed Charles BGPevents. Subscribe era osharinge abasinza bonna gye bali. Honorable Judith Mabidye, Zoe Patra, Pastor Robert Senyunga, Judith Mutunzi, Carlo Budrick, Betty Mwanguzi, D'Angelo, Joseph Segawa, Favor Senfuma, Sarah Serumaga, Pastor Richard Omrich, Pastor Justin Nabosa, n'abalala bangi. Heart Worship Banquet 2022 ewagiddwa JJ Medical Center, Sango Stationers, Hosanna Holdings Limited, Elite Junior Academy, X Options Boutique, ku UK Mall, Blessed Gospel Promotions and Events.